2019 waliwo musajja gwe bayita Sebulime yakubwa amasasi e Kayunga ebiseera ebyo era Hon Aidah Nantaba yali minisita wa ICT yali mu bitundu ebyo nga alina okweraliikirira okwaliwo olunaku lwali tumulina atugenda kuba tutunulira ensonga eyo eya Sebulime ate oboolyawo n'ensonga endala nnyingi ezeekuusa ku mbeera bw'etyo. Ngenda musaba asooke atubuuzeeko ate butereevu tugende mu maaso n'ensonga. Hon Aidah Nantaba, tusanze okulaba ku terefayina eyaffe. Era abalabi bakulindiridde baagala osooka obabuuzeeko oluvannyuma tutandike emboozi. Bannayuganda, abaana bazzukulu bannambi, awangale Ssaabasajja Kabaka waffe owa Buganda ne maama Nnaabagereka agerekera Uganda, bannakayunga mbaagala nnyo era mbalamusizza mwenna abasobodde okubeera oba n'okwefiiriza akadde okusobola okuwuliriza puroguramu eno. Ssebo webale kunkyaza. Weewaawo. Hon Aidah 2019 ekyaliwo e Kayunga. Njagala katono nnyo Munnayuganda nga tunamutwala wali ku kibonerezo kyaweereddwa Kopolo David Sali osooke otuwe mu ekifaananyi embeera nga bwe yali toke tugende ku mbeera ya kooti tutandikire emabega gye byali mu 2019. Nkimanyi bulungi nti akadde katono kompadde era sisobola kunnyonnyola olugendo lwonna olwo mu kadakiiko akatono ke tulina. Naye njagala tutunulira ebikulu ebyali ku lunaku olwo mu bufunze essaawa zaali 3:30 ez'okumakya weewaawo nali nakyusiza olugendo gye nali ndaga era si gye nalaga kuba nali ngenda kulambula balonzi naye Katonda aba ne pulaani ze yadde nga tubaneezaffe abaana b'abantu nenkyusa olugendo mu ngeri gye saategeera ssaawa 3:30 era mba nfuluma waliwo mutabani wange ayitibwa Luyinda najja n'angamba maama DP saagala kwogera naawe oyo wa Kayunga DP saagala kwogera naawe asaba okwata essimu konze mumpe ku lukomo lwange ne DPC aŋŋamba nti honorable essimu eno njikubye kusiibula konze onsiibula bulagawa nangamba nfunye order okuva waggulu nti nve mu ofiisi y'e Kayunga ntambule ngende ku headquarters naye era sigenda kudda baŋŋambye mpaakinga ebyange ngende baali bakamuleetanga omwezi tegunaba nakuwera bamukyusa kati bamulagidde nti va ku station y'e Kayunga tambula ogende tafunye ebbaluwa emutwala kuba namugamba ebbaluwa esoma nti olagawa bakututte lwaki era bakuyise lwaki naga honorable siina kyemmanyi naye ntegeezebwa essaawa zino ndipootinga enaggulu ku headquarters siina bbaluwa ensiibudde oba entwala gyendaga ne gyendaga sikola ki bwe mba nkyali mu kwewuunya nangamba nookyewuunya ne RPC Regional Police Commander naye afunye order ku makya kuno jjukira lunaku lwa Sunday naye afunye order ku makya kuno era naye bamulagidde nti tambula okole ki tambula Kayunga RPC aba wa region sezibwa yetutwala so naye ne bamugamba nti sibe byotambula okole ki ogende naye talina bbaluwa naye bamugee va ku station okuva neero sigwe RPC noli bamugambye okuva neero sigwe DPC. Ebibuuzo byali bingi essimu neggwa nteekateeka ngende mu byalo nkola emirimu gy'abalonzi omwana era n'akomona nga mami patrol ziri mu luggya waliwo poliisi eri mu luggya konze ekyo kintu baagala kulaba nendowooza oba DPC yazansiibulira eddala yali mukwano gwange ge mazima ne mugamba nti muyingize eyayingira teyali DPC yali mupoliisi ow'e Kayunga ng'ayambadde civilian clothes naye yali mupya so bwe mala omubuuzaako ne mugamba nkuyambe kiyasanga waawo omwami gwe nali nyamba mu bintu by'ettaka nanga honorable sooka oyamba oyo agende nze byange byegamba saagala abikole ki abiwulire era oli bw'afuluma nga mumaliriza ne mugaa kati gwe nkuyambe ki nangamba honorable
n'akwata ebisumuluzo n'abizunzazunza n'atakula omutwe nemugamba oyagala nkuyambe kimwe ensonga tajatula nangamba nti honorable patro yaffe gye tuzze nayo patro emipiira gifudde emipiira gyaffe kewonze ye netali garage nti ngenda gikanika nza tali makanika nti nkanika emipiira kiki kyensobola okukolera patro patro yaffe honorable emipiira egyo konze enewe sente za gavumenti eziweebwa poliisi okukanika ebidduka byayo tezibeera wano maybe ng'oyagala nkubire bakama abo mbagambe nti muyambe Kayunga emipiira patrol zaffe zikoze ki ate okubira bakama bange honorable tobakubira konze kiki ekituufu kyoŋŋamba mu butuufu tewaali nsonga era teyajogera era twamalirizaawo ng'omusajja yekwasa patro ne mugamba ene wonsanze enfuluma ngenda obudde bwampiseeko dda netufuluma naye ndowooza azze kunsaba ka ssente ngaawo poliisi womanyi nti mama tuwe ekyokulya tewali tufuluma nfulumira mulyango gwa manju kubanga emmotoka yange gye parkinga naye nga loole yange eri mu lujja ejjudde ensigo ngenda kugabira balonzi so katonda ono bwe nfuluma omupoliisi najja era nga ngubira kuba tuyise manju osanga olugi naluggadde edda olw'emiryango kuba nali nfuluma olusaawa zituuka mu 4 nkyusa olugendo all of a sudden nga simanyi lwaki neŋŋamba abaana ba loole mutwale ensigo nze nsaza kugenda Kampala sayina driver sirina amazima gali nti sirina katonda nenkyusa olugendo neŋŋamba sikyagenze ate naye nkyogera ncommunicatingira abaana ba loole basibule bakole ki nembagamba mutwale ensigo mu kitundu bwekiti ne bwekiti so bwe mba communicatingira bwe mbagamba nti mugende omusajja omupoliisi tannagenda akyayimiriddewo saawulidde enkyusiza program nyingidde emmotoka driver alina okunvuga nali namuwummuza mu weeks 2 emabega nga mwekengedde nti yandibanga abanjagala batandise yes kubanga abasatu be nali nnina emabega bonna bazze babantwalako bwe batyo so at that time omwana yali avuze loole nga gwe tulina okukomawo naye ankomyewo e Kampala kakati bwe nyingira emmotoka yange neŋŋamba bodyguard yingira tugende nze ngenda Kampala nangamba lwaki okyusiza ebyawo bingi nnyo ebibuuzo lwaki okyusa olugendo konze tugende Kampala sikyagenze mu field nanga katoyina agenda kuvuga konze gwe kenyine vuga waliwo awo okusika omugwa honorable sina kuvuga ndi bodyguard konze sina kyakola ogenda kunvuga olusawo ziweze kati zituusize ddala mu 4 tusimbudde wakati awo waliwo akapikipiki akabodaboda afande asigaddewa afande agenze ku steering kati afande owa patro bwe tusikira n'omugwa ne bodyguard wange mugamba vuga afande wakola ki wafulumira era ngenda okuliranga patro ekola ki esimbula ekola ki egenda eva mu lujja lwange so tutuuse mu kkubo tuyingira Sezibwa waliwo kapampu k'amazzi ndabye mubaka munnange we Nakasongola ali mu Kayunga ngambye bodyguard yimirira mbuze ku mubaka mbuuza omubaka tuli ku kkubo ne wabeerawo akapikipiki kalina abasajja babiri kano kabodaboda ako keezinze kavuze bankubidde ku jambo mama Kayunga anyway olwokuba obudde bwo butono sijja kumalirayo mboozi ebikulu nga bwe twagambye naye kabodaboda kukamalira dakiika emu bwe kadda ku Sezibwa kamalira dakiika 1 ku 2 ne kakomawo ku luno ne kasala ekkubo ne kajja ddala we tuli ne kayimirira era abasajja ne bavaako omu n'avaako omu n'asigala nga atudde ku mayembe ayambadde enkofiira eri wansi tosobola mulaba face bulungi pikipiki yemala n'esimbula mu kifo ky'okudda gy'ebadde eraga kuba ffe waffe bw'osala Sezibwa kitegeeza oyolekedde kabimbiri Kampala so bw'ebanga ekomye ku bridge ate nedda bwe mbuuzaako mba nsubira nti egenda ate kuddayo emaliriza olugendo lwayo teddayo ate eddayo gy'evudde ffe bwe tusimbula tuyimirira mu maaso ga bridge maaso ka waliwo akatale tugule ebyokulya pikipiki eno gyolaba mu bifaananyi etali eya boda eno gyolaba ennene
mu bunene bwa sports bike wejjira n'omusajja kapisi ali mu gajaketi agaddugavu wakuva waggulu paka wansi toyina kyomulabako naye ali ku pikipiki ajja ku speed nene nnyo naye bw'atuuka we tuli n'asala speed n'atandika okutama atunula mu motoka abadde avugira ku sayidi eri ya right atandise okutusemberera bw'atandika okutusemberera awo wendeekaanira ne ŋŋamba bodyguard wange alabika yali ku ssimu ye wansi wano oba ku mundu yesimanyi waliwo ekyali kimukipinze bize ndeekaana ne mukoona ng'omukyala ono anguza ebyokulya ali ku dinisa ne mugamba pikipiki ogiraba emmundu n'agikookingirawo n'afuluma kati omusajja ono neefula adda ate kusazibwa akyusa kakati abadde adda kusezibwa ate naama nakuba yutani n'akomawo kati kuno n'akomawo ali ku sayidi yaffe n'akomawo bodyguard ali bweru amwetegereza n'ajja ku motoka yange emabega n'amala n'ajja n'agiwunjula n'adda ku dinisa wano bodyguard wabadde atudde ng'avuga atunula kubanga ntudde wano mu maaso bodyguard alese luggule so omusajja amaaso gonna gayiseemu buli kimu kiyiseemu kati wamala na parkinga mu meters nga 2 mu maaso kwe kugamba omukyala gwidduka obubuuzi omusajja ono ayaga atwagaza ki ayagala ki akapikipiki kali akasoose olwo kajja katuyitako kagenda wa anyway olugendo luwanvu twekengedde tuli mu kutya eyo si yali attempt esooka addamu n'atulinda kati bwe baateeka kamera bamba ne bateekawo kamera oluvannyuma lwa incident eno simazeeyo olugendo luli kubanga obudde butono so amaliriza n'atulinda baateekawo kamera awokubiri awo encounter eyokubiri akapikipiki kali olwo bali bonna kali kayimiridde eno naye eri mu modi yaayo ekyuse kati ate tunde gye tuva omu ku bali abasajja babiri avuddeko ali ku luguudo ayimiridde ono owakabodaboda akatono akatuddeko noono ow'ennene naye kati agitulizaamu essaawa zino anyway kati njagala tudde ku nsonga kuba sijja mala lugendo ntugambe luwanvu katono nnyo emabega tulabye simu 2 eza police DPC akubira akubulira DPC okumukyusa ne RPC fanda ajja ayina patrol tusinkana bano babiri byonna bikuwa okweraliikirira kati ate sinaba nakuddayo ku kiri DPC kyankubidde ku makya kunsiibula sinaba ebirozo tebinakudda ku patrol kati ndi wano ngulapolinga n'omusajja tetumutegeera jjukira yeesabise yenna pikipiki ebadde eraga nti eyina eŋŋendo etandise okubanga etwezinzeeko tutuse Naggalama tulipootinze Naggalama kye yaneewuunyisaako sirabanga ku poliisi ku Sunday DPC nga kwali ali mu uniform osi station waali ali mu uniform buli mupoliisi gwe beetaaga waali ali mu uniform n'amagye gajjudde ne patrol weeziri ne breakdown nga weeri eyo Naggalama era we tutuukidde balinga bali ku standby sijja kubalumiriza but this is kino kyendaba quickly DPC ngambye honorable omusajja tugenda mukwata tumaze okunyonyola of course kati tumaze okunyonyola njagadde mbiise mbufunzo n'obudde obutini bumpadde tumaze okunyonyola omusajja bwe wafaanana tumaze okubatwala kakubo kakutte nga kayingidde ensiko bajjukira bwavuga Naggalama eri mu meters kaŋŋambe 3 4 mu kifo ky'okugenda naye ku poliisi ayingidde ensiko bw'ayingidde ensiko DPC tumaze omulaga ekkubo omusajja lyakoze ki DPC ayimbudde abawanvu n'abampi ne patrol azimbudde zikoze ki yangamba honorable omusajja tugenda mukwata ejo addusa alaga amakuba tugenda gazingiza bannange kati maze bakubira batandise okuteega Katonda ono tugenda aŋŋamba dda ku poliisi jangu mu ofisi yange tutule bagenze kumuleeta bajja muleeta tufaayo obudde buyise
abageze okwata omuntu nga tebakola gatebadda ntudde ne OC station mu office osa ali ku radio call ye afuna information yonna eva mu field obudde bwe buyita OC station atugamba ne bodyguard wange n'abantu be nali nabo honorable abasajja babakutte konze abasajja omusajja ayingidde ensiko abadde omu lwaki oŋŋamba abasajja neŋŋamba eri gyagenza alage badde banne ebyo bigambo bya OC station wanagalaba konze badde banne tabadde bwomu konze bamuleeta n'agamba honorable bamuleeta naye banne badduse ambuulira nti honorable banne badduse naye bamukola ki wayitawira kikaabi 3 tulindira omuntu gwe baganye tebaleeta tebakola ki tebaleeta konze OC bbanga kyokuva enagalama n'omusajja gye bamukwatidde nti ziyinza okuwera kilometers 3 okuva wano okudda mu ndeeyo gye bamukoze ki gye bamukwatidde konze newankubadde era ezo mmotoka waŋŋambidde bandi badde batuuse tufune okulanga obudde bugenda kwe kutemya ku bodyguard ne mugamba omanyi genda olabe ebya poliisi nga bulijjo bw'obimanyi bodyguard wange aba afuluma DPS amugamba olagawa konze batugambye omusajja bamukutte dda batugambye dda bamuleeta naye tebatuuka wano nenga tebatuuka bodyguard wange agamba DPS ko DPS nange ntwala nange sinnabitegera bulungi nange muntwalekaawo kuba emmotoka zange zonna ziri mu field DPS ali emmotoka yange n'abamagye 2 baba bagenda mu kkubo akasimu DPS bodyguard wange agenda okuwulira nti DPS ayogera ni gwine oba ku radio call bakusimu amugamba nti musse waaki ani abalagidde mu mutte n'abawadde instructions kumukwata kumuleeta ayogedde ali kusimu bodyguard wange akola ki awulira bw'ava kusimu amugamba obadde otegeeza ani DPS agamba bodyguard wange suspect bamaze omutta bavuze batuuse bodyguard wange asanga omusajja ku patrol ankubira essimu ti honorable omusajja tumusanze ne bamaze omukola ki yoli eyabadde ku piki ennene kati mubuuza pikipiki gy'olabaawo wonna waali ginoonye gikube ebifaananyi nkakase ngamba bodyguard wange kuba ebifaananyi byonna buli kirimu kyolaba kikube mpeereza njagala kakasa oba ye musajja yoyo bodyguard wange akuba ebifaananyi ebyasooka byali bya pikipiki eno nga bw'ogiraba pikipiki nali nagyetegereza bulungi nnyo akabanga ketwambala nga tweziribanga mu kkubo omwo bwampeereza ebifaananyi ne mugamba pikipiki yeeyo kati kakasa oba omusajja gwe basseeyo oyo ekyayamba bodyguard wange wano omusajja ng'ali bweru ene gyetololera ku motoka yange bodyguard wange yali nga amutambulirako kubanga pikipiki yali mu slow motion nga atambula bulungi bwamugoberera buli wadda so wano mu kwogera n'omukazi ng'omusajja agamba nti abuze bamulagirire kabimbiri omukazi amugamba nti oyagala ki mundagirire kabimbiri mbuze kano yali akabikudde mu kukabikula bodyguard wange amukola ki alaba face bulungi so bodyguard wange asobola okugamba honorable mulambo gwe guno face yeno gyendaba ku kabangali naye bamwambuddemu byabadde ayambadde wabula munda kireka badde n'engoye endala naye ebyokungulu bina babikoze eki babimugyeko aweereza ebifaananyi jjukira nze nalabye engoye endala naye ne mugamba engoye zoziraba n'agamba engoye nziraba bazimwambudde banabo bazitadde kale maze okukakasa mugamba ki ekiri awo abuuza ku bantu kiki ekibaddewo nti omusajja bazze badduka pikipiki ezadduka ku supiidi nga kuliko abasajja bameka pikipiki ekubye hampu neefula neegwa bwegudde abantu ba bulijjo ne bakuŋŋaana bayambe abagudde ku accident babeera babayamba patro ne ziyingirawo patro bwe ziyingira omusajja omu n'ayingira ensiko y'engulu omulala n'ayingira ensiko y'emmanga abasajja batalina musango ki ekibaddusa anyway
Honorable Simba wakati awo omulabi wa telefine yaffe tugenda kumulamu tudda Honorable tandikiraawo omusango gwasaliddwa omusirikale eyakuba esasi bamuwadde emyaka 20 ng'ali mu komera bingi bitugenda okufuna oluvannyuma lw'okumulamu tukomawo